Ensisinkano eno yakumala ennaku 3 nga bakola okunoonyereza n'okuzuula ekiviirako embeera eno ekosenya abantu bangi ku bo ne batuuka n'okwekyawa ssaako n'okukoowa eddagala. The little money we have can be used for those who have escaped through the preventive measures. Omukungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Buyondo Baguma bw'abadde annyonnyola bannamawulire essira asinze kulissa ku basawo ky'agamba nti ebiseera ebisinga bye bavaako obuzibu buno bwe baba balwadde eddagala lye batateekeddwa kumira. Bakoze n'akola kuva ku makya n'atuuka ku ssaawa 10 ate n'ava ku ddwaliro lumu n'agenda ku ddwaliro eddala era aba akooye. Kitegeeza nti ability ye ey'okulabirira omulwadde ne batekyali nga bwe yandibadde. Kiva oluusi ku abantu obutaba n'obumanyirivu obumala, oluusi kiva ku kutaweereza communication emala. Omusawo omu bw'aba avaawo ng'ateerako omulala n'aba ng'afunye communication emala. Bo abakungu abalala okubadde ne Gertrude Avatry ssaako n'abalala okuva mu mawanga ag'enjawulo nabo boogedde ekiviirako abantu baabwe okukosebwa. When you go to hospital and they give you medications, you should know about the side effects. What this is going to do to you so that you don't mix up medications. There are times you go home and somebody says, oh, I also have the same kind of disease. Can I use some of your medicine? We figured that we needed to address it because we've lost too many lives, and most people don't even report when they have any side effects because they don't know. Gye buvuddeko gavumenti yaweera amalwaliro g'obwannannyini agamu agaali gakuba abantu eddagala lya hepatitis B eryali litatuukana na mutindo. Buyondo William yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.